SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ndi ne SMX po tekwali kinyumo obunyumo oba tekyali nti kintu kyali awo nti oba kyakaseera nedda naye yali process okusalawo era mwalimu ebintu bingi nnyo byali bingi nnyo oba n'okusanga oluusi oba okweraliikirira obulabe bwabo abali mu buyinza. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byempiseemu emyaka gyonna egiyise nandigambye nti oba mbizannye nti oba nga mbizannyira awo wakati ni balance oba how can I say nti oba nandibadde neutral naye nedda nenzijukira ebigambo by'omwami Desmond Tutu byayogera. Yagamba nti nno bw'osigala wakati omanyi Newton si yabeera kiya nampa wengwa aba agwa buli aganaga talina waagwa Newton abeera nga oba kale kyonna kyosobola muyita bwe nsigala nga ndi Newton mu mbeera y'obutali bwenkanya oba mu kaseera ak'obutali bwenkanya mba nsazeewo oludda olwoyo anyigiriza. Nenyongerako nti enjovu bw'erinnya ku kakira k'emmese bw'eba erinnye kakira k'emmese n'osigala ng'ogamba nti nze ndi Newton, emmese tejja kusiima bwa Newton bwo. Kireesa bulungi ekyo. Neebaza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform olw'okunnyaniriza eyo gye mbirongenga kyeki mu Lugondi jengwa tusobola okukozesa jengwa. Obulamu bwange bwakomyewo era ndi mu ssanyu n'okwesiima n'okweyagala. Neebaka bulungi obudde bw'ekiro omukwano ogw'ekimmemmette gwenfunye okuva olunaku lwe nayanirizibwa buto mu nsi. Omukwano ogwo mungi nnyo. Nyongera okwebaza bannayuganda bonna olw'okunnyaniriza n'essanyu eringi ennyo buli wamu. Nze ng'omuyimbi wamu n'emikisa gy'abantu oba n'okusiima kw'abantu, music career yange, omulimu gwange ogw'okuyimba, omulimu gwokka gwe mmanyi okukola gwakomyewo era gutambula. Mwebale nnyo buli omu akoze kyakola oba akola kyakola ku music wange, okuwagira music wange okuba nti music wa Big Eye agenda mu maaso. Mu bumpimpi nja kuba mbafulumiza ennyimba mu bumpimpi era obutasukka weekend.
ngenda kuba oluyimba olupya mu lulindirire era nga mbasaba mubeere nga mugenda maaso n'okutunulira ennyimba zange empya n'enkadde era nga ndi mukikola Abannayuganda mwenna essaawa eno nti ennyimba zange zonna enkadde kati zafuuse empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenteekako omukono Mayanja Ibrahim Big Eye CEO abeera ani oyo Senkulu Kabaka Kabejja ow'ekibiina kya Big Music Entertainment Uganda. Tweyanze wejumbira kawaji tugenda kufuna ku bibuuzo okuva eri bannamawulire nzijja kuyita muzikopi ezimu gyagenda mufunafunako Wansebo Uncle Sanchez okuva ku promotions ayina ekibuuzo. Okay. Tukwanirizaako nange nsanyuse nnyo Uncle Sanchez. Kibuuzo kyange akalulu nga kaakaggwa era ebiseera bakubamuko ku bicupa baayo n'ogamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi tugambe nti pate gye wabaddemu banyigiriza ennyindo yo ne bagireeta omusaayi okusala ddamu katono we bakubira obucupa obaayo n'okola statement y'oku social media zo ez'enjawulo n'ogamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo bagireeta omusaayi era obudde bwonna ojja kukyuka osale tugambe ennyindo yo baginyigiriza omusaayi. Ekibuuzo kyange ekyokubiri bino byonna obikola tukusuubira ogenda kuyimbayo ku nnyimba ezikwata ku bantu okujjako zino za husband material naye oyimbeyo ennyimba z'ebyobufuzi. Ekibuuzo ekisembayo tusuubireyo konsati koza abantu bonna principal kasita yagambye mutadde obudde bwonna tulinde okulanga Freedom City oba Lugogo Cricket Off. Ndiddemu kati? Okay. Ekibuuzo ekisoose agambye nti napostinga neŋŋamba ati bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Naye ndowooza sijjukira ŋŋanze kupostinga gundi bwetyo nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo. Maybe nga oba posto oba ojjukira ndala tesitegedde otegeeza nnyindo ki, kitegedde kyotegeeza nti nnyindo nga ani anyigiriza kyentegeeza otegedde mbumpimpi eri kupate gye wali tebakwagala kimala. Kino okusalawo kwange tekudipendi nze okunjagala gye nnali oba obutanjagala gye nakola ki gye nnali. Kuno kwabadde kulaba mazima na kulaba kituufu kuba nange ndi Munnayuganda ebigenda mu maaso mu ggwanga mbimanyi era mbiraba era netegerera bulungi nnyo era nga nze Munnayuganda kinkakatako okutunulira ensonga z'eggwanga lyange n'okulaba nina kubeera ku ludda ki olutuufu. Kibuuzo ekyokubiri kyabadde ekibuuzo kyabadde ennyimba tusuubire okuba nga ennyimba nakubayo ku nnyimba za struggle. Ennyimba za struggle ndowooza nazitandika dda. Nina oluyimba baluyita Uganda Olimwa. Nga we nakugambye nti this decision has been a build up. It hasn't been a one day decision. Nti aka nedda ategedde ate decision bwebe tutte akabanga ngebegetinga build up. That is how strong it is. Otegedde it determines obuzito bwaki bwayo. So ennyimba genda olabe ku YouTube wali oluyimba baluyita Uganda Olimwa. Era olimu obubaka obwo buli Munnayuganda bwe yeetaaga okukola ki okuwulira n'abo abakwatibwako ensonga eziri mu ki mu luyimba olwo. Era kati bwogerera ku TikTok batandise okutrendinga. Nenza neyanze ekibuuzo ekirala concert. Yes, kibuuzo ekyo ndowooza bangi badde bakyebuuza kuba nkiraba nnyo ne ku mitimbagano abantu bakinsaba bakimbuuza nnyo. Ekyo kirungi era mbeebaza
bannayuganda okuba nti munsaba concert. Ekyo nno kiraga akabonerako okunjagaliza naye bye munjagaliza okundaba nga nkola ki nga nkola otegedde. Naye nze nga nze ku ludda lwange eno mbadde sinatunuulira nsonga eyo eya concert, sinaba gitunuulira. Yes, abagisaba ne posters nzira bazikoze, naye ekyo nze nja kukyebaza Katonda nti kyo kirungi, Katonda yeebale. Era obudde bwonna butuuse obutuufu kuba ndi muyimbi nina okukola concert. Concert ku muyimbi bitambula wamu, omuyimbi ne concert, so kiri around. Naye for now sinakukola ki kukitunuulira, naye abakisaba mwebale nnyo era neyo tujja kutuukayo. Tugenda kufunayo ekibuuzo ekirala. Prosper omuntu omukulu Big ensebo lamusigira abayimbi bangi wanene Uganda bakola music nga tebeesigane ku political pattern to become successful. Mabegaawo yojjana nti otandika music tewali mu nsonga ya political pattern was successful. Oyagala kusiigira ekifaananyi eggwanga nti nowadays omuyimbi okubeera successful nasigalawo nga standing nga yeetaaga political party of keeping a successful music industry. What affected me? Asooke nkubuuze ku mbeera eyantuukako buli muntu abadde agimanyi, buli Munnayuganda. Ensonga eyo yava ku mbeera ya buki ya byabufuzi. Ntegedde munnange ate nga tuli nti tuli Bannayuganda ffenna, n'omuyimbi naye muntu alina endagamuntu. Otegedde tekiriko nti oba oli muyimbi oba toli muyimbi. Otegedde tekiriko nti oli muyimbi oba toli ki muyimbi. Bannange politics yasalyawo ebintu byonna ebigenda maaso mu ggwanga. Politics yasalawo oba mufuna copyright oba temugifuna. Otegedde naye nga eyo copyright eganyibwa nnyo abayiiya. Otegedde bonna. So kati bw'ogamba nti politics kati neggwanga werituuse tokyasobola kumwawula ku kintu kyonna. Kababeere basuubuzi, kababeere bayimbi, kuba emiwendo gy'ebintu bwe girinnya era politics omu akola ki abeeramu. Enguudo kwe tutambulira ze zitya ze zimu. Otegedde omuyimbi kwatambulira. Otegedde nze right now nze saabagamba mubanawe temubimanyi, nze nafuna accident few weeks ago. Saabagamba nafuna accident naye nagifunira ku kkubo, naye nga bwe nkunyonnyola ensonga lwaki nafuna accident si nti emmotoka zaakoonagana, si mmotoka yeyankoona. Wakitegeera. So waliwo ebintu ebimu kati nga tutuuse tebikyayawukana. You cannot noza nkozeemu taata akasembayo okusalawo nova ku side ya NRM nogenda ku side ya no. Is it because of people's influence nti pressure y'abantu yekusindikiriza oba gwe ku mutima gwo oyagala no? Damu okusala nova ku pate ya NRM nosalawo odde ku pate ya no. Kyavudde ku pressure y'abantu gye bakutaddeko eri mu kuziika music career wo oba gwenga gwe kikulu ku mutima nti you love no oba ogenzeyo kuba pressure y'abantu naye nga ku mutima gwo gwa NRM? Nagenzeyo lwa nsonga ezo nuupu zeeyimirirako. Sagenzeeyo lwa pressure naye ku lwa nsonga ezo nuupu zeekola ki zeeyimirirako. Otegedde nja kutegeeza nti nuupu eri ku maanyi g'abantu, nange ndi ku maanyi g'abantu. Kuba amaanyi g'abantu negasalawo byonna ebirina okukola ki okugenda mu maaso. Tewali kintu kisinga bantu ki maanyi, ekyo oba olimba. Era ne bw'oba nga bataddeko embeera yonna oba bataddeko kifuba baba tebannayagala bwagazi. Otegedde. Okay, tuyanziza katufune ekibuuzo okuva wa Eddie from Baba TV.
ogamba otya papa ekibuzo kyange biri bibiri byokka singa abakulu bali gye wavudde bafuna engeri gye bakutuukirirako nga baagala oddeyo emabega osobola okukola akadde ennyuma then ekyokubiri weevuma okujoyininga ku NRM ekisooka sisobola kuddayo ekyo nkizeemu agambe gye nakola ki amanyi bagamba akadde ennyuma kakola ki era byekasizzaako mubalabyeko otegedde kakola ki kassa ekyokubiri ombuziza ki weevuma okubeera okukolagana